Ofunirewo loan oyongeremu bizinesi yo okutuukira ddala ku bukadde 5. Ababaka ba Paalamenti y'eggwanga Uganda batuula akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga y'okulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo bakyagenda mu maaso n'okunya abakulu abakulira eddwaliro lya gavumenti ekkulu ery'Ejjinja ku nsonga z'ensimbi ezibaweebwa ne pulojekiti za gavumenti. Ate ng'akakiiko ka Paalamenti akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokulonda kategeezezza nti obutongole katandise enteekateeka ey'okugenda mu maaso n'okulaba nga tebatyo bateekateeka okulonda ababaka ba Paalamenti abanakiikirira abakozi naddala mu kalulu akasembedde. Essaawa ziweze 8 ez'amalya ag'ekyemisana mwansiibye omutyano bannaffe abatuwuliriza ag'essaawa eno ge gali mu bujjuvu ogw'ofuna ku 99 Nabasa Fama omusomeze Julius Muvuunya. Ababaka ba Paalamenti y'eggwanga Uganda batuula akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga y'okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo akayitibwa aka Parliamentary Public Accounts Committee bakyagenda mu maaso n'okukunya abakulu abakulira eddwaliro lya gavumenti ekkulu ery'Ejjinja eriyitibwa Jinja Regional Referral Hospital olw'ensimbi ezibadde zigenda zibaweebwa okusobola okuddukanya bulungi emirimu ze bagamba nti babadde tebazikutte bulungi. Era abakulu okuva mu kakiiko kano bategeezezza nti bwe batyo bakizudde nti ne pulojekiti za gavumenti ez'enjawulo ezirina okuba nga zikolebwa ku ddwaliro lino tezinnaba kubanga tuzitambuzibwa bulungi omuli okuzimba ekikomero kwetolera eddwaliro lino nayikondo ze musunda amazzi mayonjo zirina okuzimbibwa mu ddwaliro munda awamu n'ebirala. Kaakati okusinza ku babaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu omukyala Goreti Namugga akiikira Mawogole y'Omaserengeta era nga yamyuka ssentebe w'akakiiko kano basinziddewo ne bategeeza nti beetaaga okusobola okumanyisibwa obulungi ekituufu kyennyini ekyatuuka ku pulojekiti za gavumenti ezaali zirina okuba nga zikolebbwa ne bannamagye mu ddwaliro lino. Them, we are required to pay 100% of the project funds, and then UPDF comes on ground. So by the time of audit, we had transferred the funds fully, but the works had not been concluded. Actually, UPDF was yet to come and take oversight, but they did come and they did complete the works. And I was giving you the current. Fund officer, when government a budget is operationalized in the course of the financial year. Yes, you see, you are given money to execute this activity within the financial year. Now, if UPDF does not execute in time, that we want to find out what was the problem. Why didn't UPDF execute the works during the course of the financial year as planned? Was this a multi-year project? Kaakati era ababaka ba Paalamenti abatuula akakiiko kano bategeezezza nti mu kiseera kino olw'okuba nti pulojekiti za gavumenti ezisinga teziri mu kutambula bulungi ku ddwaliro lino bagenda kuba nga tebanenyanga abakulu okuva mu ggye lya Uganda era UPDF erizimbi naddala ku ebyo bitatambula bulungi ng'ekyokulabirako bajja n'okulanga eddwaliro lino olw'okuba nti pulojekiti ezaali zirina okuba nga zikolebwa tezikoleddwa bulungi. Now we bring in the UPDF who is supposed to be given 100%. Even after being given 100% off up front, we have delays. Because Dr. Nekesa, across board, we have so many projects that are pending because the UPDF is overloaded. Now, we are here as accountability to help government to really find out whether the policy will work or not. Because the whole essence was to have timely provision of services. Now, we are going to use Jinja as a case study for efficiency and effectiveness of the UPDF in regard to execution of these services. Because they are given 100%, but even they have failed to execute, to deliver in time. Eyo nga tuvuddeyo akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga aka Uganda Electoral Commission kategeezezza nga kafulumizza enteekateeka egenda okwesigamizibwako okulonda ababaka abanakiikirira abakozi mu Paalamenti y'eggwanga Uganda mu kalulu akasembedde ak'omwaka 2026. Okusinza ku nteekateeka efulumiziddwa okulonda ababaka ba Paalamenti kuno kugenda kusooka n'okulonda badelegates abagenda okuba nga bwe batyo babalonda era nga bano bagenda kubeera abakozi abakola mu bitongole ebitali bimu ng'enteekateeka eno yakutandika ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja ogw'omunaana omwaka guno abantu ab'enjawulo naddala abakozi era abo abafuna omusaala bagenda okuba nga tebatyo bakuŋŋaanira ku magombolola g'enjawulo awamu n'ebitebe by'ebibuga okusobola okuba nga tebeerondamu abantu 10 abagenda okweyongeraho ku mutendera gwa disitulikiti n'abalala n'omutendera emirala era bano basobole okuba nga batyo bateekebwateekebwa bulungi okusobola okulonda abanaabakiikira mu Paalamenti ya Uganda. Bw'abadde ng'ayogerako eri bannamawulire ayogerera akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda
ebyokulonda mu ggwanga ayitibwa Julius Muchunguzi atangazizza ku nteekateeka yonna engeri gy'egenda okutambulamu. Akakiiko k'ebyokulonda kafulumiza program n'emitendera egigenda okuyitibwamu okulonda delegates abakiise abanaakiikirira abakozi abayitibwa non-unionized workers ku mitendera egitandikira ku sub-county kweyongera waggulu n'okutuuka ku level y'eggwanga. Nti ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana abakozi bano be bayita non-unionized workers be bagenda okusinkanira ku sub-county headquarters beerondemu abantu 10 abanaabakiikirira ku mutendera gwa sub-county. Etteeka ligamba nti minisita atwala ensonga z'abakozi mu Uganda ajja kukungaanya abakozi bonna abagwa mu kiti kino mu sub-county oba city bajja kwerondamu abantu 10 nga bonna benkana nga mu abo 10 basatu balina okuba nga bakyala abanaaba basindikiddwa balyoke balonde ababaka ba parliament abakiikirira abakozi. Ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM Dr. Tango Odoi ategeezezza nti ababaka ba paalamenti bonna abaavuganyizza mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM akabaddewo ku lunaku olwokuna ssabbiiti ewedde abakyagenda mu maaso n'okuba nga tebali bamusojja ku lunzi nga balowooza nti obaolyawo yaviiriddeko okuba nga bwe bagwa. Agamba nti basaanye okusobola okulowooza ennyo ku ngeri y'okulaba nga bwe bakolera abantu ababalonda kubanga ebiseera ebisinga agenza abalabula ng'agamba nti singa banalemerera okuba nga tebali bakolera abantu ababalonda akalula ku mwaka guno tebagenda kalabako. Dr. Tango Odoi agamba nti ebiseera ebisinga azaafuna okwemulugunya okw'amaanyi okuva mu bantu ab'enjawulo abagenda bategeeza nti bantu balemedde okuba nga tebe batyo baddamu okubeesiga, ekintu kyategeezezza nti agenza alabula okuvira ddala emabega. Ng'omubaka wa paalamenti yenna asaanye okusobola okuba nga bw'ati akolera abantu abamulonda ku lw'ebiruubirirwa olw'okulaba nga bwaba tebaddamu okumwesiga basobole okuba nga tebamulonda. Ng'ayogerako eri bannamawulire agamba nti ensonga eno bonna bagenda okulondebwa mu kalulu akasembedde basaanye bagitwale ng'enkulu. About issue of deciding whether you will go independent or not, that's a matter of your choice with your God and your family. But once the people who have voted against you still live, they will even defeat you if you come for 2020, 2021. I want the politicians who are going to parliament that you are going to parliament, but the voters who have voted you are waiting. And they say your warning will not come to be. The voters voted you for the 5 years. And I warned you, if you sleep in parliament and not go back to them, they are waiting for you. Now they have waited for them. And some of them have been thrown out. Now the name is Tango Odoi. Tango Odoi was not in every constituency. Excuse me. Atwala ensonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti y'e Kayunga ng'ono Collins Kafeero Kigondo ategeezezza nti mu kiseera kino batandise okufuna emisango egiwerako ddala egyekuusa okubaamya abagenzi bwe bali basobola obuvunaanyizibwa bwabwe. Kino kididde omukyala ategerekese nga Yeruthi Alikyawa ow'emyaka 27 ng'ono mutuuze ku kyalo ekiyitibwa eky'Emisonzi ekisangibwa mu Gombo y'e Galiraaya mu disitulikiti y'e Kayunga addukidde eri ab'obuyinza okusobola okuba nga tebyo bamuyamba ku mwami Otieno Shadrack agamba okuba nti amusuulawo mu nnyumba kyokka ng'alina abaana abeetaaga okulya. Asinzidde mu kwogezeganya mu mukono wa Nabbassa mu disitulikiti eno y'e Kayunga Muyinda Bruno n'alooka abaako eb'enjawulo by'atangazizza mu mbeera y'okujjukiza abaami obuvunaanyizibwa bwabwe. Okwata ono omupya n'obeera ku mupya omupya n'omubeera omukadde nannyini kakkomo n'obeera nga omusudde eri ennaku ziri 7 omukazi wo omwako mmeka omutwe gw'amaka kitegeeza provision ng'owa ebintu ebyetaago. Tujja kusanga mutwe gwa Kyannyanja leero ng'omukazi yawuguze weyita omutwe gw'amaka wa ebyetaago by'amaka wa school fees olabirire famire gende muki gende mu maaso. Omukyalo ono asangiddwa mu ofiisi yatwala ensonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti y'e Kayunga ayongedde okuba nga bw'ati atotola embeera gy'agenda ayitamu ng'agamba nti embeera gy'ayitamu ya bunyigirivu ekintu ekyongedde okuba nga tebikyeka obulamu bw'abaana mu katyabaga. Era agamba nti ayagala abakulembeze bamuyambe okulaba ng'omwami we asobola okudda ewaka emirimu giddemu okutambula obulungi. Bakulu mbabuulira ekintu kino nina ebizibu nina ennaku gy'obeera oba ne mukazi nakyombokedde simanyi nakumanya ebintu ebyetaagisibwa waka omusajja naye akuyambako ng'omuntu naye emmere ali mu wiiki kuva nga yakuba Denisa kubanga Denisa yagikuba lwa mukaaga. Twakola naye nenfuna poloti n'agitunda netulima netufuna ekibanja n'akitunda nennima nenfuna ente yange naye n'agitunda. Kati n'ekibanja kino kyetutuddeko saa zino banka yali erikitwala ente yange yanunula ki ekibanja ekyo kyetutuddeko 2-3 aŋŋamba nfulume kati nze ndagewa ate abaana abo abasatu banongoosa bulongoosa ni mulema kati saa zino simanyi wansindika bwe ngenda okubeera n'abaana abo n'obulema bwe nina.